Kubira tunyumye mbozi n'obulamu bunyume. Kakos Facts woka 256 osanga Chozen Blood era genda okebere nkubira tunyumye Chozen and Walden yobadde okimanyi nti pressure love ate twagizizaako moto waayo. Check it out, Kakos Facts 256 Chozen Blood wendi Chozen wagwan steady man obulamu bweyagala obulamu mpola abantu kansooka embalage ku kikumba wansi alhamdulillah kasaba tutadde tuli outside wawulira otya bayita wawe tuba tutandikira omukulu yayogerera naye akati endongo ekolere man tulinga abava mu kkomera tulinga abava mu kkomera naye nga bw'omanyi ekyo kyaliwo twongera kusaasira buli akifuniramu obuzibu bakiyigiramu tukiyigiremu kye twakiyigiramu ate twongere kuguma tukkirize nti kati obulamu bwakyuka tukozese time eno tulabe nga ate tweyagala. Gwomu ku bayimbi abaata album mu covid siyinza kumanya oba wafunamu mweyo album yo bate wafunamu kuba nzijukira kwaliko ennyimba ezawera ng'otaako olumulumu siyinza kumanya oba wafunamu nga watundako ennyimba ku mikutu emirala kuba ebivulu tebyaliwo simanyi oba kyakuyisa kitya. Kyampisa bulungi nnyo because okukola kirungi nti mu mbeera esembayo obuzibu tulina osigala nga tukola okusookera ddala twakola online streams sharp shooter aliko yo album agenda weza million 3 eza views tewabeera wabi kuliko obuwala bwo tebwakusala ate era nga bw'omanyi nti okubeera n'essuubi kirungi nti bwe batuggala alina essuubi nti one day bajja kutuggula so nasigala mu music muta ne munyamba ne mu promoting namwe bitukola nammwe era sawa lero show bazigudde zenyimba zetwatabulize tuyimba kati already ate nga ziri matuga abantu kitegeza tewali losi yonna tewali balosi yakolebwa atuba twebaza bwebaza kati mwade wali nkulaba kubira abadde Nwagi Winnie obate mukyeraba tabadde ye naye ngera nkubira ne munyumyamu twayimba olimba itayo ndabeko kati nyiza obutayitayo Chozen awo zafuna mukisa nakunoonya naye naye nja kufuna twogereko ebyekiyayi kati kamera ndizikiriza ekituufu kyali ki ogigyeko ebituufu twogera byaffe byababi ebituufu ebitali biri byabali ekituufu kiri nti mambi kyali wange kyaliyo twakwatagana twakola akayimba abantu ne bakaagala ate nga bw'omanyi nti muyinza okukola bizinesi ez'enjawulo n'abantu olyawo notafunayo mukwano emirimu egy'enjawulo abantu gye bakolera mukola emirimu oli ne mufuna enkwatagana oli ne mutafuna twakola akayimba ate ne tufunamu n'omukwano. Chozen nawe njagala ombuulire okoze ennyimba n'abakyala oba n'abalala collaborations eziwera olowooza ku nnyimba ze waakakola ng'otaddeko ne pressure ya laavu saagala nnyo kompeyalinga kuba zonna nnungi naye okusinziira ku ggwe olaba ku babiri kolabo ki yasinga okutambula mu matu g'abantu? Waddawa X yatambula nnyo era ne bolaba ku YouTube zayo ziri waggulu because kyaka abantu ba X tebannabasonyiwa yatambula nnyo naye ate nti ne kolabo gye twatadde ne Walden kubira tunyumye abantu bagiwadde attention nene nnyo so tugirinamu essuubi nti oba olyawo nasinga ne kolabo zonna ezibadde awo wennyini wensikidde era wentuukidde nange lwankubadde mbadde sinatuukayo omuwala oyo wakolako ko naye akayimba sometime back akayimba kaali kayitirivu nnyo still now abantu bakyakaagala wale nagenda osoma nakuleka muno abantu abasinga obungi baali balowooza nti mwagalana okimanyi era babitugambanga naye ate era nga batulaba tufaanagana nga mufaanagana abamu nga babayita baluganda ekituufu kyeki ekituufu mwana wa ssenga wange wa mu luzungu kyoyinza olunoza oyita cousin so tuli baluganda naye kyaliwo nti twasooka ne tukola nga tetumanyi tutuna bwe tweyita naye ate later on bwe twagenda ne tufuna okumanyagana kwa famire ne musangayo naye nansangayo ne tugamba so ne tutandikirawo tusigala nga tukola ate era nga tuli baluganda so kati emirimu gibadde gyamukwatira Bulaaya naye weeks ntono nnyo yabaddeko wano e Kampala aze kuwummulamu era netugamba why not katonda wabanga akyatuwadde obulamu music waali abawagizi baffe we bali netubawo akayimba because nange kyansanyusiza nnyo nti bbanga lyonna kuba twakola kali akayimba akasooka badde bamumbuuza baŋŋamba sister aliwa so ndi musanyufu nnyo nti katonda yatuwadde chance
tukola akayimba akalala abantu ate naye ne baddamu ne bamulabako because obulamu oba we bulinga n'ekitone wekiri abawagizi baffe gwaffe gwa bawa agamba bakayitaani Chozen bakayita nkubira tunyumye producer ni yakakoze Pademan yakakoze my god era yakola pressure love waze nakakola nakawandiise nkumanyi mukalamu bw'oba oteredde nga tonafuna kubikutaataaganya nekawandiika Alan Soja n'atukolera video eri out already muginoonyeeko nsaba bagende ku YouTube ya Chozen Blood CHOZEN Chozen Blood subscribinga video girabe supportinga gisharing kati kyembuuza mujjanga kuba ndowooza mukola bwadda n'okola bwagenda like that kyenyiza okugamba nani eriwo nti music ye yamuwumuzaamu olwokuba nti emirimu mingi naye nze ku side yange ndi ku music mukola kyenyiza okugamba nti oli wa Luganda ate oluyimba lwe twasooka oyimba abantu ne batwagala kitegeeza kinene sobola kyerabira forever grateful so kiba kitegeeza nti ewange nzigi nzigule mwayagalira wonna okuyimba tuba tusobola okuyimba Walden you're welcome ate kirungi abannayuganda bakyamwagala there is love for her so anytime tuba tufunidde chance muba musobola okuba mukyemukubi omuyimbi oluyimba bulukwata ennyo batuuka ekiseera nga bamukusaba olowooza gonoba okaperforminga tewatuuka ekiseera nga abantu bamudimandinga ate basobola because nze nganze establishing a brand yange nga solo artist because embeera yatuukawo akayimba pressure love naye kati omuyimbi webamukubanjiza nga tolinayo nnyimba ndala oli twali tulina oluluka naye kati list nene n'engalo tuzimenya kitegedde so sikisuubira ekyo ate era nange era makikoledde muganda wange nti akyayagala oyimba lwaba asobodde si lutalo Chozen musajja yasoma era amanyiddwa wandiise obaddewo mu music oze olaba buli kimu kitambula nze bwe nalaba abantu abavaayo okugjayo empapula mu uma noneŋamba Chozen aliwa kubanga nze nali nina okukkiriza mu mutima nti at least ku kakiiko ka uma oteeka okuba nga oliko ekifo kyoyagala okutwala nga tetunnaba kugenda eyo sooka ombuulire gwe ng'omuyimbi era ayagala industry eno okutwala mu maaso egende maaso kinsaha n'abaliwo gwe mukono nga saalaba wewaguteekako abalala baali bagenda osinga nze kisookera ddala kyemmanyi ebyakalulu bibeera confidential oba kiba kyakyama because mbangezaako kurespectinga process y'okulonda nti bonna bakyali bange era abeera ayiseemu yena mbeera ndi wiringi okukolagana naye however nera gwe mpagira ku mutima era gwe ngenda olonda mu kabokisi era nga gw'omumanyi nze mumanyi wabula okuzzaayo ke wali emabegaawo ogambye nti nafuna chance n'ensomako era abayimbi abalala abasomyeko oba oli awo ndandirowoozezza nti okusomako si kyekyandibadde kitusalirawo okulonda omukulembeze w'ebyokuyimba because omulimu gwaffe guno gulimu talent nti omuntu ayimba naye ate waliwo n'obumanyirivu business ogwo omulimu omuntu gwakola gw'okuyimba so kati nze amagezi ge nandiwadde industry oba stakeholders baffe fonna abatuwuliriza tuleke kunoonya muntu nti oba gwe basinga okwagala oba alina hits ennyingi oba alina eddoboozi eddungi oba ki no tunoonye omuntu eyasoma music business amanyi about the business amanyi copyright amanyi music law oba bye twetaaga nze nasoma nenasoma bya bulambuzi kitegedde kati nenda kusayininga Chozen kubanga nina kampani bagita higher level 2 and travel agents kati nenda kusayininga izije mu office kusayininga sayinizi tewali buzibu naye nga kibalengeza kugamba nti mu industry yaffe tunoonye ensonga entuufu ze tuba tubesingako tetubesinga nti gundi alina eddoboozi ddungi gundi alina hits nyingi gundi yasoma nabwe gambye nti ze nasoma naye nasoma biki byabulambuzi tunoonye abantu abasoma omulimu gwaffe because twetaaga copyright twetaaga structure twetaaga omulimu gwaffe okutereera nga bolaba nti namwe bannamawulire mulina ekitugatta batwala omukulembeze w'abayimbi nze mundowooze yange ne bwaba si muyimbi naye nga ategeera music business tusobola okufuna obukulembeze obutuufu Chozen neyanza nnyo obudde bwompadde anytime mwebale nnyonyo mubeere bulungi bye bye